Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Bagamba nnyo nti kaakati bwe tuwaayo endagamuntu zaffe bagenda tulondoola atali muzzi wa musango lwaki ekyokulondoola. N'oyo agenda okubba bw'anaabanga alina endagamuntu bajja kwanguwa omulondoola. Nzikiriza endagamuntu yafuuka kitundu ku bulamu. Si kyangu kati kyakufuna ssente mu bank nga tolina national ID. Tokyasobola kutransferinga land title, tokyasobola kukyusa mmotoka yo nga tolina national ID. Okufuna passport weetaga national ID. Ebintu bingi bitambulira ku kye bayita endagamuntu. Tukkiriza nti kati kyekimu ku byetaago munnayuganda omujjuvu by'alina okuba nabyo. Buli munnayuganda kikukakatako okuba ne national ID. Kyokka mu kaseera nga tuzeetaaga n'okusoomoozebwa kungi. Bantu bangi babadde bagenda e Kololo ne basimba ennyiriri okumala olunaku lulamba, abakoleddwako ne bakolwako, ebiganye ne bigaana. Mu kaseera ke kamu tubadde tukyali ku ebyo ne tuwulira nti ate kaakati bagenda kwongeza okuva ku 5,000 okudda ku 5,000. Obutuufu n'obukyamu bwabyo bwe twagala okumanya olunaku olwaleero. N'omukyala Rosemary Kisembo yakulira ekitongole ekyannira mu butongole gwe ngenda okwogera nayo olunaku olwaleero. Atuddemu ebibuuzo eby'enjawulo nzikiriza bannayuganda bye balina ku ndagamuntu gye tukkiriza nti kati kitundu ku bulamu bwa buli munnayuganda agyetaaga. Sooka obuuze ku munnayuganda akulaba n'akuwuliza mwayongeza oba mwagala kwongeza 5,000 tegikyamala. Mukyala Kisembo buuza munnayuganda akulaba. Awangaale Ssaabasajja. Awangaale. Empologoma ya Buganda. Nebaza BBS Terefina. Okunjagganiza mu butongole okwogera n'omunnayuganda. Okumukakasa ebituufu n'ebitali bituufu. N'ebitali bituufu. Ebyambu. Okay. N'ebituufu. Yes. N'ebiri mu mateeka. Kubanga ebyaffe bisinga biwandiikiddwa mu tteeka. Tutandikirewa mu kaseera kano muwandiisa still. Yes, kituufu. Ngenda kutuukako naye kati kanyongeremu just kankogereko briefly. Tugenda kwongeramu eriiso mu mwoso ye waliwo akantu ke bayita iris. Okay. Nako kalina pattern nga ekinkumu. Abannayuganda bagenda kwogera obamanyi. Nange ebigambo tebita. Naye nga tulina baakagezi munyo. Omulimu gwe tuweereddwa kwe kubannyonnyola. Nakudde ku kinkumu mu liiso eri mulimu pattern nga nayo yanjawulo. Temusobola kuba bantu babiri nga mugirina. Ne bwe muba mufaanagana mutyanga ne bwe nga muli balongo. Mwina pattern eyo iris pattern. Naye era ekyawula bonna bagiyita DNA. Naye tugenda kugyongera ku register. So in addition ku sirina kinkumu eriiso oyinza okuba nga olina. Naye era wayinza okuba nga waliwo omuntu nga talina kinkumu nga talina na liiso ng'alina at least amaaso mafu ekinkumu kyasiimuka talina mikono. Bagenda ku DNA ndaga butonde. Fenna ndaga butonde. Temugenda kuleeta obuzibu. Ate butya. Mbuuza butya mu family kubanga tukimanyi family ebitundu 4 ku buli 100 osangamu omwana atali wawaka. Ekyo ffe si poliisi, tetuli poliisi wa family. Temugenda kufulumya bintu bino bakebe. Ekyaffe kwe kugamba Mwami Ssentongo Lugonvu munnayuganda. Era nga bw'abanga family eri omwo mu Uganda it is okay ffe. Ffe kyekikulu nti muki is a citizen of Uganda. Okay. Kati tunula mu kintu kino nti abantu obukadde 25 n'emitwalo 6 so far balina national identification numbers already ekitegeeza nti bali eligible to get their national IDs okuzifuna. Ate mugamba nti mugenda kuleeta enkola empya. Tugenda kuwalirizibwa okukomawo okukyusa ebyaffe oba nninda neggwako.
Kakati kintu kya mirundi ebiri era ekyo kankikkaatire. Waliwo abantu basifunangako ndagamuntu abo bali miliyoni 17 abatafunanga sifunangako. Munira tugamba situnangako mu kamera ya Nira sigimanyi siteekako nkiiko mu bintu bya Nira. Abo bo tujja bawandiisa upya. abatafunanga sifunangako sirina ndagamuntu nga luli bwe twakola ekikungu ekyaliwo luli mu 2015 tugenda kuddamu naye ku luno tuli kuwa sifunangako ki ndagamuntu. Era awo njagala kugamba tolutumira mwana teweeyibaala jangu tukuwandiise. Byonna bwe biba nga bigenze nga bwe tubiplaninze twagala kutandika ekyo session mu January 2, 2023. omwaka ogujja guno nga gutandika kitegeeza nti ebulayo emyezi nga 7-8. Naye waliwo bano nnina ennagamuntu kubanga jjukira mu 2015 baagaba 15 miliyoni. Ezo zikola ki? Zigenda kuggwako mu 2024-25. 2024-25. Kati etteeka ligamba nti emyezi ebiri nga kaadi tennaggwako o applyinga okufuna endala. Tolinda kaadi kuggwako. Kakati abo niiniyo ejja kusigala nga yeki yemu. Niiniyo tegenda kukola ki? Kukyuka. Naye ekigenda okukyuka ye kaadi. Kati wanira ekibuuzo kino wekijjira madamu Kisemu nti already mwafuna documents zange details zange zinkwatako mwina buli kimu nini tegenda kukyuka. Emyaka 10 bwe giggwako nkiwulira nnyo bannabyabufuzi nga bakyogera nti kati kyebagala tugambe emyaka 10 bwe giggwako olwo mba sikyali munnayuganda. Lwaki temugikola ngeri open netu? Ensonga ziri 3 lwaki tetugikola ngeri open. Omwami omubalagavu ono Ssentongo Lugunvu yakuba ekifaananyi 10 years ago. Ate abalala tubakubira kati mu ddwaliro nga baakazaalibwa. Si y'omu gwe tugenda okulaba mu 2023 akuze afunye embugubugu ali awo muntu mulala. So kubanga endagamuntu ekozesebwa mu identification nkolagana nani omuntu ono yono tetwagala bagambe nti si yono ono baby. Ekyo kyekisooka. ID nagifuna siina galubindi amaaso teganafa. Amaaso gafa kati olaba kati ne bwentunula kuje mwanku banjeegaana era oli bwaga nti otunula obi olinga akafaananyi k'endagamuntu abakuvumi waliwo basire kweri ne basire kings lwaki temubaleka ne baleeta obufaananyi bwabwe? Era kituufu ne bakuba endagamuntu ng'esira enyinga. Kakati ekyokubiri kaadi eyo bagiyita polycarbonate material. Ekyo sisobola kukivuunuula naye wennaaba nze mu lesoni z'Oluganda nja kiyiga. Kakati polycarbonate material eyina security features. Era bona oddamu okumpita nja kujja ne toochi zino ezikuba mu ssente. Naye bw'okwata toochi ze zikuba mu ssente n'okuba mu kaadi yo eyaddala ojja kulaba holographic nga kati bw'otuna ku ssente n'ogamba kino kizike mulimu ekizike enkiraba ng'ogikwatidde ku ttaala. Kaakati ne polycarbonate material oyo ayina toochi eyinamu security features eziraga abantu nti eno Nira yagigaba oba NASA. Kakati ezo after 10 years of use they deteriorate. Genda bisangukako nga sente gyokozeseza ennyo akapapula ka sente ako sikaagala kakaddiye tokampa. Kati endagamuntu yaffe ng'emyaka 10 gikoze eki giweze. Ekyokusatu waliwo bannaffe abaava mu bulamu bw'ensi. Kakati eyo opportunity gye tufuna
ennaku ng'ezo kwe kwawula ne batugamba nti kale ono yali alina endagamuntu ye yiino naye bambi yava mu ki mu bulamu bw'ensi. Byebintu bisatu njagala tunulire ku challenges temufunyemu oyo ekyogeddeko ng'olinga in fact ajja gyendi ekya ebicupuli kubanga mu Uganda ojja kwekanga nga documents nyingi ntono nnyo abaana bano ze batasobola kucupula. Temufunyemu bicupuli bya national IDs? Sisobola kugamba nti tetufunye bicupuli naye sikirabanga. Bwengenda okwogera tokirabanga nti ekicupuli kya ID oli kya presenti nze naafuna service kubanga waliwo abazikubisaamu okulema okubuza eri just n'atereka entuufu awaka tagezaako ayokezaamu tagezaako kufoginga naye tayagala kugibuza alisaamu ekitiibwa nga citizen wa Uganda. Naye waliwo oli nga yagenda ng'agezaako mu butuufu sigirabanga. Tutunulire ogambye nti 23 January tugenda kuddamu okuwandiisa buto. Saagala kukozesa kigambo kya kuddamu. Njagala kwawula atalina ndagamuntu tugenda muwandiisa. Oyo abeera kuwandiisa buto. Yeah. Okay? Mu ngeri y'ekikungu kubanga ne kati osobola okwewandiisa. Osobola okugenda mu ofisi zaffe mu district ne weewandiisa. Njawulo kino okwewandiisa kati n'okutwogerako. Kwolwo tujja kwereeta gy'oli. Nga bwe kyali mu 2015. Nga bwe kyali buli tutuule ku parishi. Mubeerawo abaana baleeta obukyayi babunywera tunywe obukyayi naye nga bwe tukola. Naye era tugenda kuzza bujja kaadi eziggwako. So waliwo ebintu eby'emirundi ebiri. Waliwo okuwandiisa abatawandiikibwangako. Ate waliwo n'okuzza bujja eziggwako. Eyo 2015. Tutandika 2023. Okay. Tutandika because kaadi ezisooka ziggwako 2024. Ate teka ligamba emyezi ebiri nga kaadi tenaba kuggwako mugize ki bujja. So tugenda 2023 tutandike August okuzza bujja neera n'okuwa omukisa ateewandiisangako. Tamanyi tatunulanga mu kakamera kamwe ekinku mutaba kimanyi mu gavumenti. Kati ekirungi kyekyo ekiseera ekyo tugenda kuba tufunye sisitimu empya. Tugenda n'okwongeramu amaanyi okuwandiisiza abaana mu ddwaliro. Olesa ekibuuzo kya linda mukati awo wennyini kankyebuulize. Kiki kye muvaako? Kubanga nsuubira okuba nti bingi byandyanguye. Ng'abakulu bwe baatandika birth certificates okubanga omwana bamuwandiisiza mu ddwaliro. Lwaki temutandika enkola eyo okubanga omwana bw'azaalibwa kubanga omuntu afuuka munnayuganda even by birth aba afuuse munnayuganda. Kasita maama wo constitution yaffe egamba maama wo oba taata wo oba jjajjaawo abanga munnayuganda. So taata ne maama bayinza okubanga si bannayuganda naye balina jjajja omu ku baana b'obeera nabo nga munnayuganda obeera munnayuganda. Kati lwaki temuwandiisiza mu malwaliro omwana olumukubawe pa mulago oba nga bamuwandiisa? Ekintu kino we kyatandikira mu 2014 twali tetwagala kukwasaganya bingi. Kubanga waliwo abantu abaali baagala okwewandiisa nga twali tugenda mu elections eza 2016. So eyo nebeera netugamba katutandike n'abakulu kubanga bano abaana bato we beneetaagira endagamuntu ng'emyaka gikoze eki giyiseewo naye kati tukuza okutuuka ekiseera nga tugenda kukisaako essira tugenda mu luzungu bakiyita strengthen okulaba nti kino ekintu kya sirina nniini sirina ndagamuntu. Oluyimba olwo twagala kufunayo oluyimba olujja.
Okay, tugenda kitandika nakyo kitandika mu 2023 twakitandika dda ekyamalwaliro era mu Kampala muno Kisenyiwa waliwo amalwaliro agawera gwe tudeployinze kiki ekitukuttemu katono technology we twafuna emyaka 10 emabega yaliko saagala kugiyita kale it was egenze kulevaako twali ku nkola nkadde enkola nkadde kakati era waliwo ababuuza nti bannange ffe tugenda online tufuna passport ate ffe lwaki tetugenda online tufuna endagamuntu kakati technology yatandika at that time online yaliko naye si gye twalonda at that time mu 2014 lwaki because 76% of Uganda's population eri mu byalo ekitegeera ne tugamba ate okukwata okugamba nti genda online at that time naye kati abantu bagenze bakola ki n'abo mu byalo internet ya penetratinga abaana abato balina obusimu bwabwe UPE esomeseza abaana national ID ku simu yes era part of those technologies zetujja nazo mu 2023 application esoko jagikolera online oba kusimu kati naye ekinkumu kyo tetugenda kirekera buli omu era ojja kujja tukutwala ekinkumu kyo kubanga ekawinza okubanga tolina kyuma wadde gye buli ku simu tukube eri eriiso ate tukufuneko ne DNA kubanga bibyo byonna oyinza okuba obirina naye ekya swab ya DNA n'okugianalyzinga oyinza okubanga ebito birina webalenya wewalira ddala tukyalina omukyala Rosemary Ekisembo akulira ekitongole ekya NIRA ekigaba endagamuntu n'okuwandiisa bannayuganda nja kukkiriza nti endagamuntu tuzeetaaga era omuntu agamba nti teweetaaga ndagamuntu sigwa ayina ekikyamu okumukkiririzaamu ye ayina ekikyamu okukumatiza bw'atyo endagamuntu kyafuuka kitundu ku bulamu tugenda kuwummulamu katini wangi akugamba nti teweetaaga ndagamuntu takwagaliza ssente takwagaliza bank account takwagaliza ttaka takwagaliza ebintu ebyensi eno ebikuweddwa your rights in this nation yes okay akyogedde bulungi abaddamu okwewandiisa okufuna endagamuntu okurenewinga n'abo abatafunangako bali mu over 15 million bannayuganda abatafunanga ndagamuntu time is coming nga batwala n'eriiso lyo tugenda kukomawo tutunulire n'okusomozebwa okwenjawulo nyina ebibuuzo bingi omulina okwebuuza nti ani awo abanigeria bano abali ebweru abatunda enjaga ID z'abannayuganda ne passport za Uganda n'amanya tubawatuwa gaffe bali nnyo mu kika ky'engabi n'ente oli n'amwerako eri ente oba eri engabi n'asitampinga n'agenda ku ddiso ne bamukubirako naye stamp kubanga asooka yakubyeko stamp kati oyo si munnayuganda omunnayuganda asooka amuwadde ki endagamuntu ekyokubiri kye batera okukusaba nga oze kusaba endagamuntu tukusaba nti otuwe endagamuntu y'omuzadde oba maama oba taata oba jjajja olinaga bonna baafa apaana era naafuna endagamuntu eya jjajja oba maama mwami Ssentongo n'asalawo nti omugwira kamuwe nze taata wa so n'ajja mu NIRA ng'abantu basatu bassizzaako ekinkumu nti muki munnayuganda era ekyo njagala kukyogerera engeri gy'ompadde olukusa omuntu oyo gw'owadde obutaka nga mugwira enkya ajja kukugobawaawo oyo gw'okuyise mu bukumpanyi bungi n'omusobosese kufuna obutuuze enkya bw'akujja ng'akusengula tokaaba kubanga gw'omuwadde mu Bayibuli bakiyita birthright gwe waguziza birthright yo eri omugwira kakati siganye azze naffe siganye waliwo abali enguzi n'amuwaayo ekyetaano oba ekyesimanyi meka
awo naye nakola ki naayitawo. So obugwira singa LC agaana okumuwa ebbaluwa ne Munira tajja kutuuka. Singa Disa agaana okusitampinga Munira tajja kukola ki kutuuka. Naawe gwe bagambye nti mpaku Endagamuntu yo nga maama wange oba nga taata tajja kukola ki kutuuka. Kubanga ffe twekkenneenya ekitegeeza obuzibu butandikira kuffe. Awo tuveewo. Nzikiriza nti Nira eri wano mirembe na nnaku tugenda gyetaaga paka myaka bufukunya ne bajjajjaffe naffe nga tufudde n'abazzukulu egenda sigalawo kubanga twakizuula nti buli Munnayuganda alina okufuna endagamuntu. Okumu kusomoozebwa okubeerawo Kololo balinga abaagi bawambako naddala ennaku zino. Pulezidenti bw'aba ayagala okusinkana banne aba NRM ba MPs temujja kukola. Bwe wabanga waliyo ebivuluzi birthday temujja kukola. Bwe wabanga waliwo kyonna ekiriyo mikolo gya gavumenti simanya ate gundi yakoze kino tumujozeyoze temujja kukola nga Nira. Muteekateeka ddi okufuna ekitebe kyammwe? Era webale nnyo kugamba ekitebe kyammwe kubanga ffe basenze. Wali mwasengawo busenze. Ffe basikwota. Ekyo taka it's national grounds. They are national grounds. Naye engeri gye tulina tukwatagana ne national identity batukwatirako mpola mpola tusobole okubeerawo kubanga ekitongole bwe kyatandikira there were so many needs ng'okufuna ate ebirala nga nebagala tufokasinge kuwandiisa abantu. Naye anyway first of all lwaki tulina okufuna headquarters kubanga waliwo identity ya Uganda tegenda kuvaawo. Naye kyetusazeewo okusooka okufuna era nga bwe tunoonya headquarters kubeera mu district tuli mu district 112 Gemuina offices Jetwina law offices plus 5 divisions za Kampala, so we're in 117 locations. We are in 112 districts but 117 locations. Kitegeeza nti Kampala ojja kusanga nti wadde district emu ina mu magombola ag'enjawulo. Yes, Kawempe, Rubaga, Makindye, Central, Nakawa. So kituufu nti ebyuma bino mwabijjayo ebyuma locations kubanga mbwe abamu bagenda ne bagaa tetukyakola. Ebyuma biri bisuka mu kanaana tetubijjangayo. Gyebiri omuntu ekimwetaagisa kujja Kololo. Waliwo ebintu ebikolebwa Kololo naye nabyo tugezaako ebisinga omuntu ki ekyandimuleese Kololo? Kale ebintu ebyali bireeta abantu Kololo bintu bya mirundi 2 oba 3. Ekisooka oyo omuntu most probably abeerawo kumpi oba akolerawo kumpi ng'alaba bwe yeebalamu agamba nti nze okugenda awalala kangende Kololo ye kumpi. Naye waliwo certain services eziri only Kololo ezaali not eziri but ezaali. Ekisooka ye ya CID oba change of particulars that needs the emyaka gye mwampa mirala oba nafuna endagamuntu nga sinafumbirwa neyongerako erinnya ly'omwami wange emyaka nsudde information empya oba bambula mu kika kirala maama kati annyonnyodde nti oli wankima. Cases zino zibadde nyingi obaoliawo ez'abantu abagwa mu kkowe muyina basayidi abamala kubanga ntunuulira nti abantu bangi beemulugunya nti bwe batandika ku kugoberera nti njagala kukyusa binkwatako kibatwalira emyezi n'emyezi. So lwaki tukitwala mu CID first of all kannyonnyola ekyo kubanga abantu basinze okusalawo okukola ekikolobero leero neyekyusa erinnya ekikolobero enja nakunakyusa erinnya. So bw'oba okyusa erinnya tukwekenneenya era bw'oba ogakyusiza ddala. Naye era waliwo abantu nga ensonga zaabwe ndambulukufu okukyusa erinnya nsonga nki ndambulukufu. Naye era tubeekenneenya kati kyetukoze Uganda Police etukkiriza nti ne mu districts endala waliwo sort of investigations osobola okukola ki okukolerayo n'ogenda
mu districts ezo ne bakola ki ne bakukolako so tugezaako ku decentralizinga service okulema creating that choke point eya kololo era ne kololo bwebanga musanzewo ekitulaka kyaffe ffe tukyenyunyumizaamu oluusi kubanga ezo national grounds tulina office e Lumumba Avenue tulina office e Nakawa tulina office e Rubaga tulina office e Makindye so osobola okukola ki okukozesa one of those offices naye nakiringa government bwekikolako mugisaba oba muli contented fe bannayuganda tunyigiriza omuntu ave waffe Rwengo najja n'atuula agenda otuuka ng'aliyo omukolo gw'amazaalibwa aba yakava amazaalibwa nti ate enkya kakati president agenda kusinkana b'NRM baba kyali awo nti minister wa education yayise abakakiiko k'ebyenjigiriza bagenda kolo tewali kola ekololo tetubeera ye kololo naye tukola omuntu azze kololo bamugambye waggale tebakoze abanira ekyo tusaba kitusonyiwe naye asobola okusikinga services zaffe in one of the 5 locations in Kampala naye nga era government and Ministry of Internal Affairs bagezaako okutufunira ekifo bwe tusobola okubeera ekitongole kubanga ekitongole ne wekikyusa amanyi oba neki kubanga government eri process ya mergers na biki the function of okuwandiisa abantu tekigenda kukola ki kuvaawo how oli ku Twitter wabirabye mwagala kuongeza 5,000 mwagifudde business okufuna endagamuntu ate nga n'ezimu ku 5,000 ze bagamba nti ze mwagala okuongeza ensobi mmwe mwazikola omuntu yabagamba manya maane musaako malala kaakati ate muga nti kati ava ku 5,000 adde ku 5,000 okuzza obujja ebimu ku bimukwatako ku national ID kaakati kyenjagala okusooka okugamba nti gavumenti tennakyusa ate byetuwulira ekyo kankikkattire omanye ebintu bya gavumenti ebikyuka bwe bityo nga bw'owandiika ku Twitter speed bintu byazibuwadde ennaku zino regulation egoverninga NIRA ekyo change of particulars kikyali ku 5,000 naye ng'ekirowoozo weekiri ekikyusa ekirowoozo twali tugezaako ekirowoozo kyavaawa kantandikireko ekyo oba ebigambo byavaawa twagenda mu kakiiko kaffe aka defense ne security nga tuwayamu ne ba MPs baffe sekita yaffe eri ku ki sekita ekola ki kiki ekiriwo mitawaana ki gye mukola ki ne tugamba nti mumanyi nze tumanyi tugenze tulaba abaana bato abali under age nga bagezaako okwefulumya eggwanga beeyongedde applications bwe banga tuli bakubala applications ezize nga za kukyusa date of birth era tekubeera kukyusa kubeera correction abagezaako okucorrectinga date of birth bagenze beeyongera ekitali kya bulijjo kubanga kituufu oyinza okubanga tewalina information yentuufu at the time of registration naye tugenze tulaba nga kati kifuuse kyaki kya bulijjo nsonga ki abatwala abantu ebweru etteeka libetaaza omwana okubeera a certain age kati waliwo abaagala okwetuusa ku myaka egyo basobola okugenda ebweru so twali tukidiscussinga nga tugamba can it be a deterrent if it becomes expensive naye it was nga bwe mpwayamu naawe kitusobola okubalemesa nga twongera kase nga twebuuza mwakirowoozaako nti mugenda kunyigiriza n'abatalina ndowooza eyo kituufu yazze kukyusa bibye nga izze kukyusa bibye kituufu ekyo naye ne ba MP bo bennyini bagamba nedda tunoonye engeri endala tunoonye other ways okukwata ku kintu kino mu kifo kyaki kyokwongeza ki sente
so tekyali nti kyakkiriziganyibwako twali tukiteesaako bwe tutyo. Okay, nga tumaliriza mu dakiika nga 2 zokka ezibulayo okuba nga tuwunzika programu y'olunaku olwaleero. Ssebo aba driving permits, driving license kadze twina abakigonzaamu within just few days omuntu afuna driving license naye okufuna nnira bakusindika ejjuba ku bigere obuzibu buvaawa lwaki mwina that delay lwaki sijja ne muteeka mu system yange ne mumpa ID n'engenda lwaki temubanga aba passport ne mugamba nti waliwo aba express sasulayo akasente kati ne ofune ID yogende kaakati ekyenjagala okusooka okugamba era kyenasookeddeko nti nze njagala ompeeyo omuntu ng'alina regisita ng'eriko $226,000 naye nja okuwandiika muziwandiise kati nsijja kati ngenda kuddamu tofaayo. We are the foundational register for driving permit and passport. We are the foundation, meaning service eyo gy'osanyuka okulaba eyo eva lwa nsonga that kati bwe twatereeza eno basobola okukozesa information eyo okwanguyako Abannayuganda. Naye era kambazeemu amaanyi ensonga egenda mu 2023 kyetuluubirira kyetulwanira kyetukolako kyetwewaddeyo okukola kwe kulaba nga tufuna sisitimu empya. Kubanga ebyuma nze bwe mbuuza wano mu studio mumpeeyo essimu ey'emyaka 10 nyinza okutwala bwenganga beti nze sports bet mbanjifunye naye ebyuma byaffe bya myaka ki 10 bikadde kankusabire wano kati kamera wano kankusabire mumuti abali bakama bamu mumutya kankusabire ono mama wange ati okusaba sente ze mwagala okugula mu yingini ya Bombardier musooke muzitire mu system Bannayuganda bafune endagamuntu nga ngenda olwaliro nenfuna endagamuntu yange baba we sente bagenda tuwa sente tetugitya ebintu bya gavumenti engeri gyekola ku $45,000,000 tebitambulanga ebyomumaka zaakameza ziizo niga bulimu ebyanguwa si zaakameza nti ziizo zyawe ezaffe naye kanjogere seriously gavumenti egenda tuteeka mu kashi. Wonderful. Egenda tuteeka mu kashi system ekyuke processes zikyuke kati ekyo kimu ebyo ebibiri bwe bikyuka efficiency yeyongera. Okay. Yes. Kati ninyo obadde okyalina kyemaliriza oba kubuuza kino buuza njagala kusembereza Munnayuganda mpeereza mutandika ddi ng'omuntu ali mu America omuntu ali e Canada omuntu ali e Dubai omuntu ali e Abu Dhabi omuntu ali e Saudi Arabia tekimwetaagisa kusooka kujja Kampala nga ne mu embassy zaffe ezireyo nga tusobola okufuna endagamuntu buli omu mu ggwanga gyali. Era 2023 lwe tutandika era ffe 2023 mwaka gwaffe bwakuzaalibwa bujjanga ekitongole tufune ebyuma ebipya tufune tekinologi empya tukyuse enkola yaffe abantu twetereze ate tulaba nti bwe tunatusobodde successful okukola enrollment ne renewal service abantu abaginonya bajja kuba batono. So kubanga buli omu wali ajja kuba asobola ajja kuba alina nini n'abatukeberako kubanga tulina million every month 6 million people check our records to verify nti ono byampadde bituufu. 2023 Bannayuganda bagenda tandika okufuna endagamuntu mawanga gye bali kati mwe muli ba Ministry ya Internal Affairs tuli ba Ministry ya Internal mugenda kusanga okusomozebwa n'aba Foreign Affairs anti be batwala eri naye omanyi embassy mmeka ezikoleza Uganda afe tetulina mutawaana tuli anti mujja kukolera ku embassy tetulina anti online. Okay, online. Wonderful. Kati ali eyo ajja kukola biometrics ali mu embassy ojja capturinga wano form wonna woli onyigemu bwagifuna agamba nti ngenda ku embassy bweti just kusaamu kinku nkwagadde ogamba akadde kaweddeyo nja kweyongeza bweyongeza neyansiza sebo era sibula Munnayuganda badde nga nsibula Munnayuganda njagala kusooka kwebaza BBS
mwebale kutukkiriza kutukyazanganira mwebale kutuwa akadde mwebale kutwaniriza mu ngeri egumya ennono za Buganda. Tweyanziza nnyo Abannayuganda abali eyo. Njagala bakakasa mu nnaku ezitali za wala tugenda batuukako n'enkola esingako gye tuliko kati. Buli kimu kigezaako okukolebwa okuimprovinga oba okulungiya enkola yaffe. Neyanziza nnyo. Webali nnyo, webalire ddala omulungi abadde atulaba. Tubadde n'omukyala Rosemary Kisembo yakulira ekitongole kya NIRA mu ggwanga erya Uganda kyekivunaanyizibwa okuwandiisa n'ogabira bannayuganda endagamuntu. Nzikiriza okuba nga ebitundu 9 ku buli 10 at least ebibuuzo bye mubadde muyina mu bifunye tewali kyakwongeza ssente emitwalo 5. Bagambye nti nedda abali mawanga g'ebweru bagamba nti tusobola tutya kubanga tufuna endagamuntu zaffe ne passport ndowooza oba oli awo kitandikirawo nga muntu abeera eri bwe banga eweddeko tekimwetaagisa kujja Uganda kati tulina okusomoozebwa okuliwo nti passport enkadde passport enkadde zaggwako tuzze ku passport zino za e-passport za East Africa naye ate oli kimwetaagisa kusooka kujja Uganda ne bajjuza wano ku internal affairs singa tulongoosa ne tugaziya empeereza eyo nga buli muntu waali asobola okuba nga afuna obuweereza. Nzikiriza okuba nga kijja kuyamba. Njagala kubeebaza bagambye nti abantu bakadde 25 n'emitwalo 60 ku lwali balina NIN number National Identification Numbers ekitegeeza nti obeera otandise ku mutendera ogusinga ogw'okufuna endagamuntu yo. Bw'anaabaawo ekirala tujja kuba nga tumweyongeza oba oliawo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu munzikirize mbasibulire wano awangaale maaso mogi. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.